maama wange ntambudde ne mmutuukako omulaba embeera eno gy'alimu naye nga mwebale nnyo bamulabirira ku kkubo kwali abamu akacaayi k'amata nsanze ne kacaayi k'amata n'emigaati bambi mama kati mwabannombagana oyo maama mulwanyi wa ntalo ye mulwanyi bwe nasigaza mu bulamu ye maama wange so kale Katonda abampeera omukisa bane baayise obubi mu nsonyiwe naye ono ye maama era siryegaanayo wekabuda Museveni ewaffe akyatufuga nnyo era Mukama amuyiseemu kale ntambudde ne mmutuukako oyo mukadde wange embeera ye gyalimu naye ejja kuba bulungi. Obutambi bw'omuvubuka oyo butambudde nnyo naddala ku mukutu gwa TikTok we yavuddeyo n'alaga maama we nga mulalu ng'ali ku street. Yasoose n'ateekayo aka vidiyo ng'agamba ono ye maama wange ali wano ku street biki ng'alaga musanyufu okubeera ng'asisinkana maama we. Okusinza mu comment section ekyagenze mu maaso baamuvumye lwaki maama we mulagawo otyo, lwaki maama we mukolako content, lwaki tojjanjaba maama we, lwaki abantu ne batukomoka omugambo ogutagambika. Then oluvannyuma n'avaayo n'akola ka vidiyo ng'agezaako okutegeeza eggwanga nti kituufu kiri nti bajjanjabe maama we, bagezezaako okubeera nga bamujjanjaba, bagezezzaako to the extent mbu muvubuka naye avuwala ng'agezaako okujjanjaba maama we naye nga bwe bamujjanjaba eddayo n'etereramu nga bamufuna. Oluusi we liddamu ne ligira atambula n'abula kwegamba naye yamulabye bulabi ng'ali mu taxi n'alaba maama we n'asalawo okubeera ng'agifuluma olw'ensonga naye yali yababulako. Abantu ne bamuaccusing mu vidiyo bwe waliwo yagambidde Museveni weebale nnyo weebale kutufuga bulungi Museveni, abantu ne bamuaccusing olwekyo naye omugamba twandibadde tusobola n'okuyamba naye ensonga ate z'otaddemu politics bugende wa Museveni akuyambe, waliwo ensonga ze yasobodde okubeera ng'addamu naye obutambi bonna katto bukuwe. At the end of the day omuvubuka ono bambi ayagala kukwasizaako omuntu yenna yina asobola okubeera nga mukwasizaako asobole okubeera ng'ajja maama we ku street basobole okuddamu okubeera nga bamujjanjabye embuno emirundi n'emirundi bw'atereera bw'atereeramu n'afunamu olungubanguba nga babeera naye wadiddamu tosobola containinga mulalu in any way or the other nero akakkana agenze wawulirira emirembe. So bwe buno obutambi bw'ono omuvubuka. Bannayuganda sijja gendera ku bigambo byammwe mwenna kale gwe nasobya nsonyiwe bwe mba mbadde nvuma abantu nsaba kunsonyiwa naye ku kya mukadde wange nsaba mubeeko we mukoma. Mukadde wange nabadde mpita ayitanga ndi mu taxi okumusanga ku kkuba waali baganda bange mujjanjabyeko omukadde oyo mujjanjabye n'enfuba kasente ne kaggwawo n'enfuba n'abalala bajjanjabye siina bwe mpakanira naye okubasaba ku buyambi bwammwe baganda bange si lutalo. Baganda nsooka okwetondera principal wammwe Bobi mbadde muyisa bubi nga mukwala muwalabanye banaye munsonyiwe naye buli yali asobezaako osobola okunsonyiwa naye bw'oba okifudde luyimba nga mwagala kuyitira omukummenya ako sikapya sikatidde ako. So namusanze maama nadde mu taxi ne mulengera sisobola yita ku muzadde wange naye nze nga nze Pawulo sikyasobola kumumanaginga sikyasobola baganda bange nze nabagamba KCC yampisaamu eggaali enfunda nnya nzize nkuba sitole yange Kishegede omuntu ow'ekisa asobola okunnyamba nankwatirako ne tujjanjaba mukadde oyo Kishegede talina waasula mpoziko ewaabwe gye bamuzaale nakatooka eyo singa nsobola ofuna awaakiri akataka ne muzimbira n'abeera awo ne tusobola mpolampola n'abeere wantu wamu ne mujjanjabira awo wani nfunayo akapiki ne nsobola okumunoonyangako mpolampola w'abeera abulidde jjukira bw'atereeramu aba ayagala kulaba ku bantu be ng'awonye kati eddalu gye limuddiramu Kishegede naye mujjanjabye abammanyi bammanyi ngezizza ku mukadde wange saagadde mufuula mboozi saagadde mufunamu ssente baganda bange tompa ssente ziwe ye nze saagala ssente Kishegede singa maama wange yayita kuba bantu mayinja yayita kuba tasambasamba baana b'abantu kwonoona kukuba bintu kulya singa nguma naye nze kennyini yansabula